totya ntonaabeerawo otya. Katonda amanyi bw'onoobeerawo. Kiwandiike. Katonda amanyi bwe nnaabeerawo. Osobola okiwandiika nga kitunulidde ggwe. Oba n'okiwandiika omusomi yenna asomamu akitegeere. Katonda amanyi bwe nnaabeerawo. Osobola okiwandiika bw'otyo. Oba osobola okiwandiika nti Katonda amanyi bw'onoobeerawo. Nina mukwano gwange yafuna akisidenti naye Mukama n'amuyamba n'awona. Awazibwa ennyo. Yali ku pikipiki. Motoka n'ebakuba. Motoka muzimanyi. Aba pikipiki oluusi kiba kizibu kubanga ekukuba ate n'ekusuula mu ndala. Naye oba jjembe lya pikipiki lyamufumita. Eriiso katono lirugende. Naye eriiso liraba. Amaaso ge gombi galaba. Naye ekimundeeseza mu njiri eno kye kino nti amaaso galaba. Katonda n'engeri gye yayambamu. Waliwo obuntu obwakutukaawo naye abasawo yabawa amagezi baamutunga alaba. Naye kino kye kyamubaako nti wadde eriiso liraba bulungi temuli maziga. Tokuba ngalo sooka owulize. Temuliimu maziga. Amaziga be gaba tegaliimu siga gokka, temuli mazzi. Eriiso eryo erimu temulimu wadde amazzi. Nolwekyo eriiso ekkalu lisiiwa mu kikuta kyalyo n'okusinga kamulali. Simanyi oba wali weesimuddeko naye bw'omala okwesimula n'obanga ate okoze ensobi wakalidde ddala n'owulira obwo balagaza obuli awo. Kaakati waliwo tubu ze baakola kati gye banyigiramu buli mwezi aba alina okugulayo tubu ekwata mu $5,000 gye banyigiramu. N'amaziga g'olabanga agatalina makulu. Era nga tugamba Mukama otusangula amaziga, nayo likwidi eri awo ya mugaso okusinga bw'olowooza. Amaaso g'okubanga galimu amaziga ga mugaso. Lwaki muleese mu njiri eno nti asasula sente abamu nga zisinga rwentiwo emirundi 2 okufuna ku mazzi mu liiso erimu. Kati nkireese kugamba teweraliikira bulamu bwo. Obanga okuva obuto togulanga ku kantu kanaleeta mazzi mu liiso, togulanga ku kantu kanaleeta maziga mu maaso go, Katonda taakukolera okusinga bw'olowooza. Zikwere waggulu mu linnya erya Yesu zinoge. N'amaziga likwidi ya buseere ennyo nti osobola okutuuka n'owanika n'ogamba kati ekyo nkitadde. Nalina mukwano gwange omulala famire yamuyambako baamulongoosa ne bamugulira ensigo. Ndowooza okiwulira ekyo. Mitwalo na mitwalo gya $. Naye Saala yamukwatirira okutuuka ne baamugulira ensigo era baamutwala Buyindi gye baamulongoosereza. Naye nategeera nti kitugwanidde obutatya tutunulire Katonda nga ye amazzi tasobola gateeka mu kamwa ke. Bw'ateeka mu siipu emu akajiiko k'amazzi nga boga kijiiko ekitabula sukaali balina genda mulago. Olubuto oluzimba ne lukoma eri. Amazzi n'ensigo endwadde tebikwatagana. Nentunula nenga nti Mukama kiki kyotasobola nga tukwata akacupa akalama n'okekatankira. Oluusi n'otamanya nawe osuula kacupa akakalu gy'okasola n'osuula busuuzi kasasiro. Naye nga abalala mu kaseera nga kano akakasana onywa kiri liita namba simanya liita emu simanyi liita 2 okikwata n'okyebulizaamu. Olowooza Mukama takwagadde naye ng'onywa liita y'amazzi
n'ofuuyisa bulungi ensigo zonnamu buli kimu kiramu, weesige Katonda gundi gwe. Kubira Mukama engalo eza waggulu. Zikubire waggulu, emikono gyo gikyasobola okwegolola. Kati Katonda bw'akugamba nti totya, ye statement eggulawo, kyekigambo ekiggulawo, totya, koma. Obanga akola ku nsigo zo, n'akola ku kibumba kyo, n'akola ku kawago, n'akola ku mutima gwo, tolina bituli ku mutima, n'akola ku mawuggwe go, ossa bulungi. Ekyaleeteranga abantu okufa mu COVID mawuggwe. Kasita amawuggwe gaafunanga ekintu ekigwira mu go, gayitamu empewo n'ofuna ebizibu. Naye Katonda akola ku organizi zo. Sirowooza nti osobola omugamba nti organizi zireke nkolera ku bya ssente. Wangi. Sirowooza nti osobola okukya ku makya n'omugamba nti Mukama omanyi organizi zo zireke nkolera ku bya ssente, nzimbire ennyumba. Katonda akola ku maaso gaago ne gaba nga galaba. Galimu amazzi g'otagula, amazzi agagaletera okuzanya nga gadde eno gadde eri. Amaaso go tegakusiwa kubanga tegali dry. Every day God generates that liquid in your eyes. Give him praise.